toyina kugoba olagawa odduka kinga toyina kugoba olagawa ofuata national ID bbiri omukazi wampe tali mufumbo bw'omuntu nga zosoma amanya g'abasajja abiri. Can you imagine? Tetugali fena tunoonya ssente, tukola ssente, twagala ssente, obulamu bumuvingira ku ssente naye amaanyi ogajjawa bannange tudde mu buntu. Mu bulamu buli muntu olina okufunaako obuntu, olina okuifunanga omuntu gw'oswalira, olina okuyiga okwagala okwaddala. Ebbanja tulina mu nsi yakwagalana kuno ku nsi tewaali kintu tugenda kuvaako nakyo. Gwe nawe wavuga emmotoka eringa ennyumba. Omusajja kafa yagamba nti simanyi bugenda bwani yo bayimba atya mbungi kupangisa osulemu. Bannange muve ku ssente z'abaana maani. Abantu abamu mugenda kufa bubi, abantu abamu tetumanyi bye muyitamu, naye abantu abamu mulwadde ebimbe nga bivudde ku ssente z'abantu. Abala mulina embe mutasobola kwogera mu bantu ng'omuntu tomuga nti nina ekimbe oba kikulukuto oba nina ekizimba mu nnyuma nga kyava ku ssente za mwana. Abaana bayita mu bintu bingi gye bayita basobola kutereka ssente. Nasawo nagamba nti nina relatives e Kampala, nina abantu bange Kampala, kansindike ssente ngende nzire nkole kintu omulundi gumu. Naye omwana asindika ssente. Bannange tufuneko obuntu obwolumu ofunangamu ak'obuntu n'essaawa enfu emala neekola mubamu olwolumu lwekola era weeberemedde awo era ogenda okutereera n'ogamba nti yalemera mu ssaawa musanvu n'eddakiika asatu nga zeezo kwolwo lwoba ogitunuddeko. Abantu bemuliira ssente mulowooza ki? Mulina mind ki okudda man? Anyway, mulaba abantu bali ku street bagudde eddalu batambula bwereere. Omwana ayinza obutakola kintu na kimu bwe kiti neyegayirira Allah w'obuyinza asembayo, neyegayirira Katonda na nnyini buyinza. Amaziga go gakaba bannange, omuliro gwokera ku nsi, omuliro gwokera ku nsi, omuliro gututandikirawo. Nze ndabyeko abantu bangi, nze mulaba akaduuka kange abantu kasinga okuvuma. Natandika akaduuka ko nga sina wadde emitwalo 3 katika kambabulire. Lwaki njagala akaduuka kera sobola kajjawo? Nakatandika sina wadde emitwalo 3 wadde 2 saagirina. Ekyobuka kale naye yali firi yali ya mu nyumba nenja niteka mu kaduuka. Bw'nateeka mu kaduuka nali ntaddemu, nali nsiizemu ebintu by'engoye nga ngena tundanga ngoye bana tamuzange mivuma jange. Nengamba kati nga sinnagulawo nga abantu bansaba ebintu ali jasaba kino mpa amazzi simanyi mpa obutunda mpa sigala mpa ekufuru olina mobile money idea nazijja mu bantu nga bukibansaba kumukumu mpa munyunza simanyi nze nzirwa chapati nsensiga berengeze nkola kinjaga munyunza ndi wa hoteli olina munywawo ekufuru kange bakamenye bye nasuubula. Nze nakola ssente mu kaduuka ko kemuvuma. Omanya kaduuka ko kankola ssente mmeka omwezi? Bagambe nze ngenda kusubula sukali mbusimanyi guno omunyu simanyi amajani simanyi nse n'omuceere ngambya agazaki. Akasawo k'omuceere kaliko kiro y'omuceere emu ge magoba. Nsubula kufuru yange emitwalo 2 njitunda emitwalo ne kufuru eriko emitwalo 2. Ntera bagamba ndi common sense don't common ne munsekerera. Nze ssente ze nazimba mama mbagante nazijja mu kaduuka ko. Sale nakula mu nnuwa yange nazijja chovala njagala nnuwa yange. Sagala gikwatako newe nevundira mu lujjawo nekunkumuka. Naye gwe notaswala n'okwata ssente y'omwana n'ogiriya. Abaana bano bayita mu bulumi bungi lwa nsonga ki? Nti abali ebweru abagala okubatwala babajjako ssente mpitirivu tebababulya na mazima. Abantu abali mu Canada ludda wabasurvivingira ku bantu bali Uganda. Buli kaseera abeera mga weleze milioni 4 weza 3 nkufunye omulimu weleze 10 n'atunda ettaka atakole atunde ettaka atagenda akozesa demu agula ettaka. Namutunze nyumba atukayo nga teri mulimu, atukayo nga simu azijjeeko, atukayo nga amwekwesa omwana na strugglinga. Abantu ba struggling okutuuka okubebakako otuuka okusula ng'embwa bali ku streets bali abubi lwakuba nti buli kimu ne Kampala akyejjako n'agenda n'agamba kama mbaya ni mbaya kanoonye kiddako kyonna n'atoba okulaba ng'abeerawo bw'atoba tenakuweereza obusente bwe. Baganda bange tukwatibwe ku nsonyi bamaama b'abaana bano ba boyfriend ba girlfriend. Bannange mufune ku nsonyi mube munaako obuntu muswalengako obwolumu gabe ndya nnyingi zino kanzireke zikaawa zino kanzireke wali gyali mpaako. Abantu amu balese abaana banenga tebalese nga baagala bagenda kukolerera abaana abo naddanga akaana k'ensekereza akaluma envunza z'akaluma kaako gakasigaza mutwe kazimba akabuto we kati nenga ssente asindika z'abaana buli lwazisindika gwe n'ogula engoye empya n'osiba akavidi akapakole oli ku competition ne mama Naaka oli ku competition n'abakazi b'emmere oli ku competition n'abakazi ba chipusi oli ku competition n'obusajja bw'oku kyalo bono bunyi bwakweta mwabataswala mwabaki mumwakulirawa babazaala bati ogenda genda ki mu nsi ogenda kuvaamu na kinjagala mpeyo omugaggo omugwala alabe nga yagenda n'ekintu gwe mundage gamba nti ono yagenda n'ekino. Bana mulekerawo okulya ssente z'abantu muve ku ssente z'abantu. Abantu balina amaziga, abantu balina obusungu naye amaziga go si malungi. Nze ndaba abaana bamu muli mubungeeta. Omanyi lwaki abaana bamu bali mu Dubai bali mu UAE bali ludda ababungeeta. Wamala kubba wano
muntu yakutuma kokola kinoga nokwata sana no linya nyonyi muntu yakutuma nobuzabuza watune kinakutasa se no linya nogenda wabba muntu okugenda muleyo mubungeta omulimu gwokola kana kubine bakugoba wokwate bakusasula okola nga bawuso bawe wabi kubungeta kubba abantu kukaba abantu maziga kulumya abantu mulekerawo kulumya abantu batabalumiza mbabulira gano ge mazima ngoliko woli mpumula chobola mumunya mulinga biwunyo bya bikone byamba kambe bimwina onvumo mvumira ki sikuvumye sikumanyi siri mukwano go sikwolangako onvumo mvumira ki chokola omwana wa munno mulenzi kibagenda okola omwana wo Bible yogera mbagati amkago nyina musamaga nti katonda tasekera kwanga muntu kyasiga kyali kungula kati nno ziba sanza basiko bimuli kungula bubi naye musigo bulungi muli kungula ebirungi fe kyo kubanga tulina favor tuli yaddeko kisa kya katonda kubanga twayisa bulungi tetugana batwogerako bubi oyina ndowooza yokundowooleza obino okunjogerako bubi but ekyo kiri ku bantu abatumanyira nnyo abasinga obutatумanya mu musingo tujajinga abatakusemberanga yakujajinga naye katonda lwaki tufuna successes zino zetuyitamu byetusigaye bituwasa bino betulimu nonsanga nga nkola ku TV kwe sandikoze nga kwetagako muntu nga nabagasa bali benjera bwenjezi nonsanga nga nesene zefu wali mukozi ali azifunyeko lwansonga ki nina favor mwera bekintu tuyina emikisa tuyina betukoleredde byetwasiga bijja bitulondola wajavayo gambe osula bana babantu nali nkusibyeko nali nsiye katana kyankoze ne Silver ali mu court kati mugende mu Silver ali mu ngere mu court onabe ninyayo mwagamba buli kimu kyeyingizamu nenkubira balamu nyamugamba tiso ministry nenchivamu Tyrone mukwano gwange long time friend mukwano gwange mfafe ne mu December jja mu Uganda namwaba 10 years back oyo gobaba omwana gobaba mu kuvumira omwana okuvola nze mukwano gwange abera mukwano gwange okuvola mukwano gwange up to now muchala we nulu mukwano gwange asula munyonyo nsula munyonyo mama we abera California naye njogera naye ku masimu ku China ampita jangu tuchalire kola boti bla bla mikwano jange omwana waabwe afunye obuzibu singa tuleko omwana ne bamulepinga ne bamutanga ate mugamba nti government we yayo kubanga siba twatu mayeko nga yebase ku bantu live lwali fune kizibu noyagala nkuyambe nengana lwotegera nti sayingiza mu bintu febu naku tutukirirwa abantu nina bakadama ababaina abana ne balepinze bakoze bachi naku bankubira amasimu nabakowa ate mbatulira kimanyi kwe muri kuno mujja kumvuma nabeta mwamantuka ku mutima mwe mukyasinza okutuvuma mwe mukyasinza okutwogerera obubi tomanyi simu kwanogo tonyambangako sikwewolangako sikubangako sikulango kintu oli kuno mvuma onjogerera ebigamba toyagala nkuyambe omunyamamba aberogo n'abaana betulina bagenda kumula tubaze ewaabwe kati okuyamba kukomye kulusumu asasudwaki nagamba kulusumu omwana alyemenyina ne kitaawe gwo mutwalawa n'omwana tomanyi na kitaawe mutwalawa kati awoza anko yandaga kususu yakulaga bulazo bayakulya watuukira okulaga conversation kyaliko eyaliwo atuuka okulaga noza kulaga nti simene mutono tojja kulumwa tojja kaba conversation ki eyaliwo kati awo gyotayogera eyatuusa okulaga mbu yandagako kasimanyi kati yava ku kyakulage mumanya abantu olumwe balina conversation ki eyaliwo watuukira ogukulaga which is mwalina kyemutuuseeko tojja kulumwa tojja kulumwa si munene nnyo gwerabako teekawo mwetedde abantu pain n'obuswavu batagenda kuvaamu olowooza obuswavu ku lusumu bwalimu ali buvaamu naye bujja lwaki kuyamba singa teyakwesembereza singa teyakuyamba yandibadde atokyalingibwa kati nga batokyalingibwa mu mayindi yandibadde ayita mukyayitamu kati oyinza okukikiza oyinza okyoza nti alumwa talina kyakkola alumwa naye talina kyakkola olaba emotoka zikola accident n'abantu tutomera olaba emotoka zezikola accident n'abantu era batomera mwagala ku lusumu amale kwetta amale kwewa butwa obatte musajja yoyo gwalinawo yoyo naye nabo buswavu bwayitamu nabo bulumi bwayitamu ne peni gyayitamu byonna bivudde kuki kukuyamba omwana kwagala kubikaminga serebu kwagala likes and views oyo omwana nga wange ku bintu byeyekola ne mulekere simu ye kitaawe aliwa oyo mwana nga wosobola mulekere simu kitaawe mwalimu mulabyeko mulowooza abasajja gye basiikira mumanyi obulimu bwe bayitamu omukazi n'ofumbirwa amalyana nga gonna mabi nere okutaano libi nga gwe mutuufu gwobeera omutuufu amalyana gonna mabi eyasooka ali mubi wamuleka mukomera owakubiri wamuwayiza nti mutujja takawesi owakusatu mugagga naye wamubba n'omujaketi akali oliko kati yotaddeko omusajja akuzimbireko owakuna naye mubi gwe mutuufu tetuganyi ensobi zikola abantu nezikonjola abantu era abaana bakolebwa ebikolobero naye gwe mutuufu lwaki gwe tewesettinga tewechekinga odduka ki nga toyina kugoba olagawa odduka ki nga toyina kugoba olagawa
ofuna national ID bili omukazi wampeta ali mufumbo bwa muntu ngazo soma manyaga basajja abiri. Can you imagine? Wacho duka nga toyina kugoba ngozade n'abaana balenzi sente muzagala mukozeseza abana b'abantu ensobi mubbi abana b'abalenzi b'abantu abana balenzi bakolerera abana balenzi bakoma wano nga bakazi musereza mwa wasamudda basajja waliwo omusajja ajja nagenda mu church nawo obujulizi nga badde agenda kutta omukazi naye yette muleka kwa mamla kwa trending anyo yagenda mu church ngamba amazima naze kutta mukazi onange nette mu nyumba yange badde muteka sereza nza wasizamu embaga. Can you imagine? Bwako obuntu obongo babunywamu oyina kiziwano bakunywamu obongo babupama mu bupami babusena mu bateka wetosi. Omuntu n'obaera mubbi buli lwabanga omuntu n'omutta kitegeeza gwabbo badde avuddewo mubbe ngo mulekerewo kakapita akole osobola okubbako mulekerewo kakapita akole omuze Katonda banze nkozesa abakozi naye nkimanyi kibanziba era buli mugaga inango oyina omukozi ng'okimanyi takubeera nga twala muza kubba oyina okubalanga bino balamu excess nomanto najja kunjawula ng'enkumi 5 b'omutwalo b'emitwalo egi buli lunaku nekikubeera mu mind n'olemwa kulumwa era nze nkiina mu memory yange era tekinuma kuba nakimanya tulina abakozi batunda n'ebintu bamwe badde babisuubwa ne babizaawo era nkimanyi tekireetera kwesittala na kulumwa kubanga nakimanyirawo before ekyo kyakufumitira kya buntu broda unawuliza mistakes unawuliza jamba bukozo onononya abakozi onokumawa nga n'omwana wanyo okulasobola kutulya mu dduuka kolere bw'onomweta gwogenda okubeera mu byemunanga tegwa omugaga yakola ku ssente abaana bajja ekampani badde mu kyalo batulopa ebigambo ebiyitirivu nnyo gwe towangulangako kubanga oli omugaga alina kusobya abonye omwavu mukulu wa mukozi tamusasula omu osajja oyo omukazi oyo mubi nnyo nnyo buli lwe balopa babeera ku saidi ya mwana waabwe oli abeera omwana kubanga gwagagawala nono balowooza bagwalonda nono baba muntu owulira mu byonna kiki njagala obbagamba mu bulamu bwe tutambula tusigazeemu ak'obuntu tufunenga abantu betuswalira tufunenga okwerekeza tewali agenda gana ssente mu ntaana tewali gwe baatuma ssente mulekerawo okusalanga emisango ne musalira abantu emisango nga nammwe mulina emisango gyammwe gyabalema okusala egyammwe muleme kwefuulanga bagezi buli kaseera gwe nobeera negativity buli ekijja ate buli kisibula ekijja nti okyogerako ebintu ebimu mubyerekerezanga naddala abatali ku ground mwerekereza emboozi z'oku ground. Uganda yakulema wagivaamu naye osooka n'abali e Uganda okumanya endowooza ziri mu Uganda kitegera twava mu mind yayo nalina buli kimu kyasigala wano. Nze ndabeka abasajja babbiddwa ndabeka abasajja basibiddwa olw'abakazi naddala abakazi abasukka mu 2 oba magombe buli musajja alina abakazi nga basukka mu 2 mu 3 manya nti oyina entaana mu nnyumba yo ate nkubiriza abasajja omulanga kino kigenda eri nsambya nkulaba oyina laavu sibagaana naboogerako nenda banga muli mulaavu yaddala nembata nze omuntu wampangula abeera mpangudde nsalawo okumwagaliza era mbaagaliza mukama ba blessing mbaagaliza mukama abongere emikisa togatta business na lumbulege lwa mukazi nze katika mabuli omukumanya omukazi alina obwongo butono Katonda akola omukazi n'amala njujukira omukazi ng'awa Adamu ekibala Adamu Katonda yamutonda n'alabanga muwubaavu n'atonda kaawa n'abalagira ebintu byonna bali beeyagale buli kimu bakikole n'abalaga ekibala eki okumanya omukazi sitaani nnamba emu era bw'obanga onoonya sitaani ali ayakula atya sitaani yali mukazi era sitaani mukazi I'm a woman I know what I'm talking but Stan is a woman ate Katonda musajja kuba ali mu kifaananyi kyoyo mumanyi lwaki Katonda yatonda ebintu byonna ebirungi n'abiwa Adamu n'amugamba buli ky'onooyagala oba kulya oba kunywa oba kola ki kitwale but kino kyokka ekitono nange kindekere kyange laba omukazi wajja omukazi kaawa n'akwata ekibala n'amugamba bebe banange bebe saakuwomedde tewanyumiddwa banange bebe enakuzalya balongo n'akwata ekibala n'awunza omusajja n'akimuwa n'akirya eyo gwe bayita sitaani namba emu buli musajja waali abasajja batya kwogera abasajja tebalina muntu aboogerera abasajja batya okuswala abala balina famire bapira ba famire abakazi babbi bannanga abakazi babbi ate abakazi batema ovanga ku mukazi omukwana nga alina omusajja gwabadde naye nze njagala mbakwaneko mukwane kubaka abasajja owulye bw'obanga olaga otestinga omukazi nga tonnawasa kwana muko omusajja omugambe kati bebi tukoze tutya baawo oyo tumukoze tutya ne wona omuganzi omuntu ajaga tumutte amulabidde emyaka 4 n'abaana ne wona omukwano okwana omukazi nagabe baawange musi tajja kumanya
Gwenga kwa emyezi ebiri. Bawa mazana emyaka 10 nejo baga. Nga musiru. Haya nakutegera tekimana je tuli kisiru. Musiru. Musiru. Nga gwaka mukwana. Oli amulabide musiru. Kisiru bange musiru. Ayitira bawo busiru. Musiru aje nakutegera we tuli kakati bebe tugende ko mtrip bange musiru. Musiru. Omusiru amulisize emyaka 10 n'okumusanga musango mulye. Omusiru amunyiriza n'omusanga wali. Omukazi nantonga ino limba bade ndonya baba balutani banange. Bakwagalo ina woli. Oli baba balutani oni balulumbuze. Omukazi bakukwano ina woli. Utabatya. Basofia nantonga. Olumuntu yanduuliza. Munanga abakazi abasinga babakwana balina we bali. Omusajja kwana nga yagala kukosanga olina kulabirira amanyo na wogendo kusula nagenda okukola enviri. Bwamala ko bakakola yakola enviri bwakugoba taddamu kwagala. Mulinde mujja kulaba ajati ne aji. Lwakwali yefulire mama ya dongo waze kintu kye kiri wali kimome ba yakizi yakiza oba yakirisa mana yagonya bakitazika mu ki oba yakirisa biki banange oba maziga ganaga sembayo ya dongo waza kiri namala nagenze ke kigo yalogo omwana wa bendi neje mukomye okuloga abana ba bendi ne mubawukanya ne banyabwe ababazala ku nsi kuno ne batayamba banyabwe buli kimu ne bakolerera mmwe je muganda okoma okubona abona bakazi mmwe sente enyuma je wekoledde sente je otuya ni je enyuma ye sente balibwa singala tukyakera mu kyetugere tukole bakazi mmwe muyigo kwekolerera muyigo kola mulekerawo okwagala ebyobwerere bakazi mmwe mukole mulekerawo okwagala ebyobwerere n'okwagala okutabana babendi olwobwerere bintu byabo sente ewoma nnyo buli muntu akola sente mu nsi muno sente ekubezaawo naye sente ewoma nnyo gye weekoleredde jojje muntu yoza singa sikyazuuka saa 10 n'emu ngenda kusaloti naye nina okugenda nkole kinkakatako nenvayo nengenda kusula mu moto nembulokinga emmotoka nenfisaako nenvayo nengenda nensuubula mu tawuni mundaba nga nsuubula nfiseeko kubanga sente yiyeyo gyokoze eyiyeyo muntu yozo yanjawulo okwirala eba n'omukisa munene nnyo sente gyokoze bano omukisa nemukulya ewooma nemukulya ewooma kyova olaba ababba sente bwetosanga batamidde beba bagalezi baala nagula malala namulumako obusolo nakola kibebo owawulira ngoli yabbye sente bayagizodo bakoze eki nomuwulira nga afudde nazo kaza munyeka akasolo balwanye sibayi bamunyi omumwa sibanyi bannange nze ndi wano ezo nzibe masiga g'abantu ge mulimu obeera ote mu nyumba y'omusajja ng'okimanyi omusajja wamusibya kani imagine tudde mu reality ng'oli asula mu kantu wekati gye basula bwe nobeera mu maka n'ogaziya amagulu n'onyumirwa n'ofuna otulo bakuzaala goba wayonkambula n'ofuna otulo ng'omusajja yakuzimbira ekizimbe ng'ekyali mu kkomera osobola okufuna otulo ng'oli muntu be bantu boogera bokka batambula bawununa tebalina na ssanyu ku mitima balina amaziga malabirawo balima n'amalime gali wano gatambula butambuzi bakola bati gakulu katonda bapanisize balina ebizibu mulabanga oyo kungulu bawunya amanyuma balina ebizimba mu nyuma balina agalwadde mu mbuto tebava mu malwaliro katonda bapanishinga nagano lyogokera ku nsi nkuzaayo omuliro gwokera kuno ku nsi omuliro gwokedde abantu ku nsi kuno katonda panisinza abantu kyandibadde kyakuyiga nnyo buli muntu n'otandika okukola n'olya sente yiyo neyo gye bakuwadde mu mirembe ng'olina akuwadde kyova teri muntu agaba bugagga tebakulimba teri agaba bugagga paiza musoni wagera kumaca nampa akawumbi obugagga tebabugaba bakola bukole ne bwolikeera kumaca nofuna akakuwadde wali tebagaba bugagga success and fire based on reality kadauka aja misigondo obugagga tebabugaba tebabusikira ate tebabulonda obugagga bakola bukola it's your mind it's your own nazaleka abantu bakumpanya takali abantu basengula n'abafu basengudde miramba abafu basengudde wallahi ya Mungu omusana kukuba nga ununa yeka ngatambula ngazimu abana bakoze banabo bikola bere mu Dubai eyo naye wallahi ya Mungu the end of life omusanga ununa ngefulungu ngataina chiddako kubanga tebyali bibye babirega maboli mala okuba bakubbe nawe ekikyo tekiri bakikyo ate nawe tolibera kya munno tewali afiira munne tewali alina mukisa gwa munne never tewali alina mukisa gwa munne that's why mbagamba I'm not you you are the you siribera gwe ne wendirwana okwenkana ntya sirifuna kikyo nga Katonda yanga nti kiribera kyange tekiribera nze nebeka abantu bangi balemeseza banaba amaka nagi omusajja namukola ebintu omusajja lwaguke azimu amuvaako mu bwati nagamba what is this nakola ki ndi luddawa nokaba amaziga gonna obunaku bosigaza obulamu bosigaza ku nsi nga walemesa munno obufumbo bwe n'obuyingira mu bubi abala basista baffe bajja nakola nnyo amaka natandika mulamu oyo toli musobola mulamu oyo munnange kati mulamu oyo mulaba abantu bangi kati ffe tulina abakozi maama w'omukozi amusindika nga muwadde sure win n'amugamba genda mu makaago nawe iwe woman
oli yakola kyo gabiramu abakozi bangi balina eddagala bali sabasajja madagala ba era ne munya basajja akaza akiza abakozi kubali obuliri bale eddagala mu buliri abakozi ba house girls benjogerako mumaje ta house girls batta abana b'abantu abalenzi baba naza eddagala ku lusala buli kaseera nakutira omwana baba ya mtu amanyanga imusika kyenjogerako nkimanyi nabali kuna bamu kimanyi gwe musiro ojja kubeera ko nvumi naye kyenjogerako nkimanyi katoko sanga ku mukozi nga nyina ya musindika mumanyi era buli omulaba agenze mu holiday ngenda ku kyovanza omukozi wagenda mu todda wange todda genda swaitane jini tondeta byokola nabyo nzira abakozi bayitirivu bali ku makaga bakama babo bagalagasanyaawo balina omudagalo gunyoka bakola buli kino okulemesa ba maid benjogerako ba maid ola bayitika ku nyonyi nada ku baba nali muwanga nakola buli kimwe kisoboka baba za demba babyeko ne sente bazifunye muki atakimanyi omukozi akulogera omwana nagongo balaawo nayika enduso ng'omukozi eddagala lijja mu kyalo kasanyina yalisindika omusajja nagamba yo nazara bana abaana kantwalemu omukozi akubugula ku bbawe waka ne wabeerawo omuteego mutaama amanso mutaamaawe waka nga gwe bbawe lwakoma muyina okuyomba temulisekako temuli bana mirembe waka paka omukozi weddiza amakaago ng'aleeta omutaama ewaka nga naye kikuyamba tabeera nakyo tokimanya naye kikola gulavuma omusajja tokimanyi nga mukozi yakikola nyina yamugamba aga maka galina kubeera gago abakozi bangi bali maka g'abantu bananyini gabagakwana abakola bawumpuguma bagenda bino banjogera bitufaatafunanga mukwano gwo kyakituseeko basisita ba muganda wo kibuuzeeko ba house girls bangi kati nga banakyala waka nga bamusindika ne siwa wini nga bagimwa nti wini olina gitwala nga nanyina yasesa atambula n'omuwala atambula yamuweereza byaweddewo genda ku baasi byaweddewo genda ku taxi mulikomya ddi okukabya abantu amaziga mulikomya ddi okubonyaabonya abaana b'abantu abalenzi abaana abalenzi balifuna ddi ku ssanyu mulaba abaana ba bodaboda basobola bakola temuloza nti balina buliri balina obuliri balina ewaka omuntu atamanyi bodaboda zibuuze nze nazigulako nalinako ku bodaboda nga zisukka mu 10 abaana abo bambala ebijaketi nebasula kukuba okulwakuwewala waka bakoba okuyomba n'abakazi abo basula mu maloogi ne bamalaaya lwakwewala waka obadde okimanyi nti waliwo abakazi mu maka gamu naddala agabagagga ng'okuwako malamu wa sente olinga gwogula nabagamba nti abakazi 95% beetunda abasajja bangi balina abakazi ewaka naye ng'okumuwaako omusajja lwayagala begatte amugamba mpa sente dadi ngulira kino mwali mukimanyi ekyo nti abakazi abamu kumuwa kaboozi omukazi gwewasiza gwolina mu nju